Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, ensonga waliwo ensonga eri kutambula ku social media ejjudde kumpi buli wamu ku mikutu gya media gyonna, almost gyonna, nga olwaleero eri ku Sheikh Kiti. Ka Sheikh Kiti abatali basiraamu bamufuukidde, yani boogera ebigambo ebyenjawulo, bamubanja emmotoka, twagala emmotoka yaffe, tosobola kubeera nga ate twakuwa emmotoka ate nodda ku ddiini yaffe, bwe bityo efaana bwe bityo. Kiripu zitambudde abantu baziraba mu mbeera efaana bwetyo. Sheikh, ensonga eyo gyogerako otya? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ebyo abalongofu batukulembera dda okubitya era bawulama ne babiteera mu bitabo nga batulaga akabenje k'okubeera nga ogulumiziddwa atalina kugulumiza, nabaako ebyenjawulo byakukolera naye nga common sense naawe akugamba nti omuntu otali mu abo balina kubeera nga bakolera ebirungi ebifaanaganako bwe bityo. Era nga ekibalo ekyangu eky'omuntu yenna omuzuukufu kiba kimulaga nti waliwo ekitali kituufu okubeera nga abantu abafaanaganako bwe bati ate be beemazeeyo mu kunteekamu essanyu n'okunsuuta n'okumpanika. Era Imam Ibn Abdul Barri mu kitabo kye ekiyitibwa Tarajumu A'immatil Islam yaleeta statement ya Imam Sufyan Ath-Thawri, erinnya lye mbujjuvu ye Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq Ath-Thawri rahimahullah. Oyo amirul mu'minina fil hadith, omuku ba'imma ba hadith abanene. Yagamba nti la akhaf ay yadribuni, nze sirina kutya okubeera nga abalabe b'eddiini yange, abalabe baddawa yange nga bankuba, walakin wabula nze kyentya akhafu ay yukrimuni, nze ekinteeka ku bunkenke kwe kubalaba nga ate bampisa bulungi ne bankolera bye sisuubira kubeera nti baali badde babinkolera. Lwaki? Fayamila qalbi ilayhim, ekyo kubanga bwe bakinkolera omutima gwange guba gugenda kwewunzikira gye bali. Bawole baali bakola comment ku bigambo bya Imamu Sufyan Ath-Thawri rahimahullah, bagamba nti wa hadha yadullu ala khawfihi min fitnati al-mahabba wal-ikram allati qad tud'ifu salabata al-insan fil haqq. Yakitya okubeera nga abantu abaali badde abalabe b'eddiini, abaali badde bamuyisa obubi, abaali badde basuubira okubeera nga babonyaabonya mubonyeebonye, ate nga be bali mu kumutiitiibya n'okumujajjatta n'okulaga omukwano ogw'enjawulo ku ye, ng'ekyakiraba nti yudha'ifu salabata al-insani fil haqq, kiba kiteekeddwa okwafekitinga obuyimiriro bwateekeddwa okuyimirirako ku nsonga yonna eyeetaaga okwogera amazima n'okugayimirirako. N'abeera nga yatya okuyisibwa obulungi abantu basuubira nti baali badde bamuyisa mu mpisa etali nungi. Kakati teri kubuusabuusa nti Seeka Kiti bw'abeera nga seeka, amagezi amangu galina mugamba nti abakafiiri n'abonoonefu, abakafiiri n'abonoonefu ekikolo kubo kukyawa Seeka ne byayogera. Bo bagamba nti babadde yani bo bagendayo ku lwa Katonda, ate naye era abagamba Katonda era abajjukiza Katonda gy'abajje nga balaba nti tewali buzibu. Ekyo kimanyiddwa bulungi nti abakatoliki, abalokole, abatali basiraamu bonna okutwaliza awamu, bamaseeka bonna ebakyawa era bakimanyi nti bamaseeka tebabayita eri butale, tebabayita eri bya busuubuzi, tebabayita eri bya bufuzi, babayita eri Katonda. Lwaki bo babakyawa? Yani mu bufunza abantu abatali basiraamu abaseeka bangi be bakyawa n'abasiraamu ku nsonga y'okubeera nti babayita eri Katonda. Babayita eri Katonda. Ate kijja kati kyanjawulo ki ekibeera ku ono nti ono ye bamwagadde nnyo nti abajjukiza Katonda, ne batuuka n'omuteeka mu ssente. Kakati bw'olaba atali musiraamu
Allah gwe yatulaga obulabe bwe n'obuchayi bwe obuyitirivu ennyo ku dini y'Obusiraamu ku tawhid n'ebirala byonna ebifaanako bwe bityo. Munnange gwe ng'akwagadde nnyo obanga akujajjatta n'atuuka n'okwerekereza emaali ye n'agikuteekamu, bwe manya kibeera kimu ku bibiri. Ekisooka, imma yakutunuulira nga tokyali mu makulu ga bwa seeka, yakutunuulira nga tokyali mu makulu ga bwaki ga bwa seeka, n'alabanga wadde nga tayita eri ogisigazizza era nga naye ajja gikuumira olw'emigaso gy'agifunamu, ngenda gikonako mu maaso awo okukuumira tayita eyo, naye nga bw'atunuulira baseeka n'engeri gye batambuzamu eddiini yaabwe gwakulaba ebyo bitambuza mu ngeri ndala. Kitegereka? N'omutebenkeza omutima era batera gamba nti guseka guntayawulayawula bantu. N'omutebenkeza omutima n'atandika okubeera nga nti agwana akuteekemu akasente, todde emabega nodda ku mulamwa gweteekeddwa okubeerako nga seeka. Yani ayongera okwefunza n'okujjira ddala ku mulamwa gw'obadde oteekeddwa okubeerako. Ge makulu agasooka. Either akulabye nga omwoyo gw'obwa seeka gukusenguse wadde tayito gisigazza, wabula akulaba obulamu bw'okutambuliramu, otijja n'abayimbi, otijja n'abannabyabufuzi, otijja n'abaani, ate bwetuuka kwogera ku baseeka banno kubayisaamu gaali abo ba radiyallahu anhum, abo bagundi neefaanako bwe bityo, sokotoleze mwannyoko tunze njaga zaaki, ate bwetuuka kwogera ku bannabyabufuzi n'obanga omukira gwa kkapa, bwetuuka okwogera ku bayimbi n'oli mugonvu muyitirivu, yani ebigambo bye bigonvu byafuuka by'abayimbi n'abannabyabufuzi n'abafaanako bwe batyo. Kitegereka? Kati n'ayagala okufundiza ddala oluvannyuma lw'okulaba nti mu butuufu tokyali mu mwoyo gwa bwa seeka. Ge makulu agasooka tugambye either tetugambe nti bwekito bwe kiri, either wabula emu ku nsonga ebbiri yereetera atali musiraamu yali badde omulabo okubeera nga akuteekamu ssente, either akutunulidde mu ngeri efaanaganako bwetyo, yani kisoboka okuba nti bw'atyo bw'abirabye ku ggwe, oba ekyokubiri okubeera nga nguzi kuziba mumwa, yani obulabirizi obwo bwakutuusizzaako n'okufaako ennyo okwo kuziba mumwa nakusirisa nakugoba ku ky'olina okubeerako, ne kibeera nga ekyo kyakuwadde kugulira mmotoka, kuzimbira nnyumba, kujajjatta, kuteeka ku platform emanyiddwa nti nno tebalina giteekako bamaseeka, ontegedde bulungi, n'akusitula n'akuteeka wali nguzi nakusiba mumwa. Kakati bw'okeera ku makya ate n'abasiraamu n'oyagala okubalaga nti bannanga temulowooza nti ate nasenguka nnyo, temulowooza nti nkyasobola okubaako kigambo kye njogera nga kirimu egundi, nodda ate ku bintu byabwe abaakusondedde mu mmotoka, abaakutadde embiro nabiri n'ekimu ku bigendererwa ebyo ebibiri seeka kirima kyenkakasa nti tewali kyakusatu, teriyo kyakusatu kye balina kuba kibatunuulidde, kubanga ekikolo kuggwe omukatuli kikukyawa bw'oli seeka. Bwe mwakafaani nga abasiraamu tuli mu kusondera reverand emmotoka, bwe mwakafaani nga abasiraamu tuli kusondera faaza emmotoka, bwe tuba tuli bakusondera kalooli omukatuli kyowa bulijjo, kiyinza okusoboka chairman waffe ku nsonga endala tumwagadde munnange chairman yatusimira oluzzi owa defense yatugobako ababbi, tuyinza okukikolera kalooli, tuyinza okukikolera ani nekemeya zaveeri anatoli, tusobola bibakolera, naye nti ate tukikole pastor oba reverandi oba omwawule oba bishop tusobola kukikola. Kati bwe kikolebwa bakatoliki n'abakristaayo n'abakiba abali mu kubanja emmotoka, tulize emmotoka yaffe, amazima kiba kifulumye ku mbeera ya bulijjo, nga tetuyina mu kusiriikira kye tulaba kibakozesezza ekyo kujjako kimu ku bibiri, imma kulaba nga tokyali mu mwoyo gwa buseeka, wabula bakulaba enkuba yo yenkuba yaabo bennyini abataliimu embeera ya kiseeka, oba okubeera nga bakyagikulabamu naye nga baagadde kuziba. Kati bw'ovaayo ate nodda ku ebyo kitegeeza nti enguzi yaabwe wagirira bwereere, wali enguzi yaabwe aye n'obeefuulira, wali enguzi yaabwe aye wateekayo birowoozo kutegeera lwaki twakuwa enguzi eno. Bulijjo ojja wano omusajja abuuza ossi wa traffic,
bulijjo oyita wano ku butcher yange ne kutemera ennyama osi traffic n'okwata emmotoka yange ku kkubo okitegere kyentegeeza ge makulu ag'emirundi ebiri go ge bamanyi ge balaba tewali makulu ga kusatu either bakulabamu oba balina kye bagula ge makulu ngowa osi traffic ayita ku butcher ya gundi nga buli waayitawo amutemera asuubya nti bwe wakwatira akasimu n'amukubira osi fuso yange ereeta ente okuva embalala bagikutte amusuubira okubuuka n'agira wadde nga bulijjo tamugamba nti kiro ennyama eno gyenkuwa njikuwa lwakino era n'amala takikola amwewuunya nnyo alabidde nti omusajja bulijjo nnyama yange ali yabwerere be bano abali mu kaayana tebaakola ndagaano mpandiike naye toyogera ku byennamugongo toyogera ku ki ne bagago tolina magezi bulijjo kiro ennyama gyenkutemera wano gwe totegeera lwaki njitema kategerese bulungi aywa nekibeera nti ekyo aba baabalaba enguzi yagirya buli gikomyewo nno buli kiro yange yennyama gyenkuwasigaza ku kiri kye tutaagala kati gwe ekomyawo ebyaffe kitegeeza ge makulu ge baleeta kaakati nange wano we naaliyagalidde obbagamba nti ekitegeeza bulijjo eno ennyama ogintemera eno ennyama kumbe bulijjo nguzi sigenda nakudda singa mbadde nsobola n'okujogwa naali gyegoze todda sigenda kudda mukuyita ku mudaala agwo bwe bunyoomoofu muki bwe bunyoomoofu mu ddaawa kakati abantu bano singa kibeera kiri ekyokubiri kiri ekisoose singa kibeera kiri ekisoose ekyokubeera nti tebakyakulabamu nnyo mwoyo gwa buseeka lwaki baba mulemezaako erinnya lya seeka ate baba baagala balikuume nnyo bayinza n'okuliddiŋŋana nnyo ne baliggumiza ne baliggumiza n'oddiggumiza olw'emigaso gye bafuna ku muntu oyo okusigaza erinnya ly'obwa seeka omugaso ogusooka abeerenga entambula eyo gy'atambula bagifuula omuggo n'okulengezezaako baseeka abaddala lwaki tembeera nga seeka gundi yagamba balevulandi be bakwano be lwaki tembeera nga seeka gundi seeka gundi temulaba ye mugazi eno agira nenaagira lwaki tembeera nga seeka gundi bakufuule hujja ekyekwaso kyabwe seeka abaddala nga nabo baagala ebintu babitambuze nga gwe bw'obitambuza ekyo kimu oba era okumufuula omuggo kitala kiri kimu ne kirina ewawagali wa mirundi emeka yonna gye batemedde bakwasa oba okufuula mokale ekyokulengezezaako baseeka n'okubalengeza anti bakulabanga oli n'ababloggers abayimbi abakazi oli n'abantu botasaanidde oli mu mbeera etagwandde kulabikiramu bwa seeka nga byetulaba ku bitimbagano abakazi bamuhaginga abakazi bamukola ebigundi bamukola ebintuntu kati bagandi mulabe baseeka b'ennaku zino okitegedde wali baga singa mubedde ng'ono ate ku sayidi endala ku kitalo kyekimu kyenyini kye bakozesa yani bw'akola ebitaliiyo baddembe okubivunula ekimu kuzivunula ebbiri bw'akola ebitaliiyo naye nga bimakinga nekyo kye baagala bo nga bagamba nti lwaki temubeera ng'ono sheekhi mulamba mulaba ani asinga sheekhi gundi kubanga bo basajja battu bo tebaawula mukuumi ow'akasaale ne scarecrow scarecrow gimanyi essemufu mu musiri oteekamu ekintu bumbi n'okibumba n'okitako ne katopi kati n'okikwasa engeri y'ekintu mu ngalo kaamuje enkima ebinyonyi birowooleza ddala nti oyo muntu era awo tebiryawo kasooli waawo kakati bo basajja tebaawula musirikale w'akagundi lwaki tembeera nga seeka gundi ate waliwo seeka omunene asinga seeka gundi nga bw'akola amawano
muberenga seeka gundi seeka munene seeka mwatiki seeka mmanyifu seeka lwakibaba alowooza ati omuntu asinga obungi ku mitimbagano nga buli lwoseerera bwoti essimu yasinga okubeera ki buli lwoseereza essimu gw'osanga bulwogera bwoti gw'osanga bulwogera bwoti kati oyo seeka omunene asinga obugazi mu ku mitimbagano yabeera asinga obunene mu ddiini eno ewaffe bati bakirowooza naye ngeri bwe basanga oba yenna likulli saaqit taba nga bwe bagamba bawulama naam oba okubeeranga bwaseerera baddembe okutuyita mubeerenga bweseka gundi oba baddembe okutuŋŋoola kati baseeka b'ennaku zino bonna temulengera baseeka ne bamukozesa okukiikirira abasigadde mu bubi oba okumukozesa okukowolerako abali ku bulungi nti lwaki temubadde ng'ono mu bufunze byenyinza okwogera kyetwalisuubidde ku musiraamu kano akazito n'okwekyankalanya bano abakatuliki abakiki bavuddeyo tukomezewo emmotoka yo tugambye takuba gundi nga kwe kumanya nti sibeeranga bannange ntuuse wala nnyo sibeeranga evuga ntufa kyetusuubira museeka kiti bannange sibeeranga mu butuufu ndi wala nnyo ndi ku ddaala ng'okwogera ku basinza ebibumbe kindeetera omutawaana nali luddawa kati ndi luddawa n'olaba ng'oli eri amazzi ganaatera okukumira gakuli wano ku masulubu so seeno mbulago gali ku masulubu naatera okuyingiza ebituli by'ennyindo munda mugo niweesika mangu nodda emabega nga kino bano kye bakoze bano bwe bujulizo obukulaga nti ŋŋenda nno bannange oyigamu okutegeera nti bannange ndabika omulamwa nguvuddeko nnyo ndina ku ddaala ng'okwogera ku basinza ebibumbe kinene ku nze kye nnyina okukola yaani mu bufunze ettutumu lyenfunye n'okumanyikwa kwemanyikiddwa nga sheekhe ntuuse ku ddaala nga bwe njogera ku tawhidi eya uluhiya ani omutuufu okusinzibwa naani atalina kusinzibwa ng'efuuka national issue nga kyekifuuka omutawaana ng'efuuka kigambo kinene nekifuuka ensobi nze omusajja yayogeranga la ilaha illallah neefa ku ddi nenkola nte yali yeyagalira bwati mu kisawe kya ddaawa nfunze ku ddaala lino nti ndi mu kasonda sowana kwogera ku basinza ebibumbe ebeera wake up call gy'obeera ofunye mu bantu abo abakuzuukusa nti zuukuka eyo embeera eba ekuzuukusa bw'obanga okyalimu akalungi naye kasobeera nga kyetwali kusuubidde nti ndabika nno bannange ŋŋenda kanzire emabega nzire ku mulamwa bannange gwe baliko kitegeso bulungi وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه الحمد لله رب العالمين نسأل الله السلامة والعافية